Essula y'e18. Woowe, ensi ey'okukwakwaya kw'ebiwawaatiro eri emitala w'emigga gya Kuusi. Etuma ababaka ku nnyanja mu bibaya ku mazzi ng'eyogera nti mugende mu ababaka abangu eri eggwanga eggwanvu era eggweweevu eri abantu abaabanga ab'entiisa kasookedde babeerawo na guno gujwa, eggwanga erigera era eririnyiririra ddala, ensi yaabwe emigga gigisazeemu. Mmwe mwenna abatuula ku nsi nammwe ababeera ku ttaka ly'ensi, ebbendera bw'ewanikibwanga ku nsozi mulabanga, era ekkondeere bwe lifuuyibwanga muwuliranga. Kubanga bw'atyo Mukama bw'aŋŋambye nti, ndisirika era ndiraba nga nnyima mu kifo kyange we ntudde ng'olubugumu olutemagana mu musana, ng'ekire ky'omusulo mu lubugumu olw'omu biro eby'okukunguliramu. Kubanga okukungula nga tekunnabaawo, okumulisa nga kuwedde, n'ekimuli nga kifuuka zabbibu eyengera, aliwa waagula obutabi n'ebiwabyo, n'amatabi agalanda aligaggyawo n'agatema. Galirekerwa wamu ennyonyi ez'amaddu ez'oku nsozi n'ensolo ez'ensi, era ennyonyi ez'amaddu zirigatuulako mu kyeya, n'ensolo zonna ez'ensi zirigabeerako mu ttoggo. Mu biro ebyo ekirabo kirireetulwa Mukama ow'Eggye eky'abantu abawanvu era abaweweevu, n'okuva eri abantu abaabanga ab'entiisa kasookedde babeerawo na guno gujwa, eggwanga erigera era eriririnyiririra ddala, ensi yaabwe emigga gigisazeemu eri ekifo eky'erinnya lya Mukama ow'Eggye, olusozi Sayuuni.